إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Matindo gonama lunje nama jufuga Allah subhanahu wa ta'ala tumutendeleza nago ne tumusuta ngabe twasomesewa ombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tumwanjagira sokusasira n'emirembe kumbaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyo gwe yatutumira kya kusasira eri ebitonde byonna tumwanjagira okusasira okwo n'emirembe biberenga bibunira ddala abantu b'ennyumba ye bonna ne basahaba be nabo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga baddu ba Allah balungi abakkiriza kyengera okuba tukyali balamu era tukyassa kitegeeza nti tukyalinayo akakisa akalala ak'okwongera okulafuubana okukola obulungi twongere okuzitoya minzaani zaffe n'olwekyo gwakyali omulamu teweesuulirayo gwa naggamba yongera okulongoosa yongera okumulaajanira Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'akkiriza ibaada zo ebyo mbikujjukiza nga nange mbyejjukiza nti baddu ba Allah tetugayaala akaseera katugenzeeko essaawa yonna tuddayo okusinkana omulezi waffe buli omu kiseera kyekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yamugerera n'olwekyo tufube nnyo nga bwe tusobola okulaba nti akaseera ako tukakolerera nga teweerabira kubeera ng'omulaajanira abeere ng'akutaasa omubi sitaani kuba yatugamba dda nti innahu lakum aduwwun mubin oyo mubi sitaani oyo Iblis al-la'in mulabe waffe wa lwatu n'olwekyo fattakhidhuhu aduwwa naawe mufuule mulabe nambeemu naawe mufuule aduuyiwo obeere ng'omulwanyisa enkya n'eggulo jjukira nti ye takuvaako bw'oba weebase takuleka nti ono yeebase muveeko nedda kusibako ebifundikwa nga nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yatubuulira ebifundikwa ebyo na butya bwe tubisumulula bw'ozuukuka ng'omaze okukutula ebifundikwa ebyo bisatu era tekupowa nti ono ampangudde muveeko nedda era ekubeerako era tegenda kuvaako mpaka nga Allah subhanahu wa ta'ala amaze okujjamu omwoyo n'olwekyo tubeere nga tulwana okulaba nti omubi sitaani tumwewala era tumulwanyisa bwe tujja okusobola okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'atusiimye ate nga naffe tuli basiimu mu ebyo byatuteekeddeteekedde n'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Naam, kaakati omusomo gwaffe ogw'esswala biidhinillah gwe tutunuulira olunaku lwaleero nga tubadde tuli mu kutunuulira ebiseera eby'esswala ettaano. Olwaleero kinjagala tutunuulire twagala tutunuulire al awqat allati nuhiya an as-salati fiha ebiseera ebyagaanibwa okuba nti tusaaliramu. Nabbi sallallahu alaihi wasallama alina ebiseera byatugaana okuba nga tusaaliramu. Ani Uqba ibn Amir radiyallahu anhu ono Uqba ibn Amir atugamba nti 3 sa'atin
ebiseera bya mirundi esatu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanhana an nusalliya fihinna au an naqbura fihinna mautana. Ebiseera bya mirundi esatu owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ngono mbaka wa Allah ng'ate mbaka yasembayo, teriyo mbaka mulala yenna agenda kujja okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwalizingako ensi eno. Teriyo mbaka mulala agenda kujja, teriyo mubaka mulala agenda kujja. Awo abahamadiya bwe bakafuwalira anti bagamba nti teriyo mbaka mulala yajja Ahmad Gulam. Simanya Ahmad Gulam waabwe ennagisi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala alungamye abaddu abo ababuzaabuzibwa n'abahamadiya. Naam, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama atugamba, sahabi ono atugamba nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ebiseera bya mirundi esatu yatugaananga okubisaaliramu au annakubura fihinna mautana, ng'atugaana n'okuziikiramu abafu baffe. Yatugaananga okuba nti tusaaliramu mu biseera bya mirundi esatu, era n'atugaana okuba nti tuziikiramu abafu baffe. Ekiseera ekisooka hina tatru ash-shamsu bazighatan hatta tartafi'a, ekiseera ekisookera ddala kyekyo enjuba ng'evaayo bweti, enjuba ng'evaayo okutuusa lw'eviirayo ddala. Kigambibwa ekiseera ekyo Nabbi sasama kyatugaana okusaaliramu ku makyawo ng'enjuba evaayo kya ddakiika nga 15 okusinziira ku bamanyi, kya ddakiika nga 15. Kati ekiseera ekyo enjuba bwe bevaayo tetukkirizibwa kusaalirawo okutuusa ng'enjuba evuddeyo ekigere kyenkanankana n'omuwunda gw'effumu. Kati bwevaayo bweti ng'eviiriddeyo ddala, then awo oli waddembe okuba ng'osaala nga bwe tugenda okulaba mu hadisi endala. Sahabi agamba nti wahina yaqumu qaimu dhahirati hatta tamira shamsu, ekiseera ekyokubiri ekitugaanibwa okusaaliramu kyekyo awo enjuba nga yesimbidde ddala mpaka lwetandika okuseetuka bw'ati, okutuusa enjuba eno lwetandika okuseetuka ekisiikirize ne kitandika okweyoleka. Enjuba bw'eba yesimbidde ddala, ekiseera ekyo tokkirizibwa kusaaliramu. Kati abawangalira Uganda bo basobola okutegeera obulungi, oba abawangalira mu ddungu awo basobola bulungi okutegeera ekiseera ekyo. Enjuba eba yesimbidde ddala, enjuba weekyukira, kuba enjuba eva eno gy'eva negenda ng'etambula mpaka lwetuuka wakati. Awo we bayita enjuba weekyukira, okutandika olugendo olwokubiri. Etuuse mu makkati, kati ekyuka etandika olugendo olwokubiri, jjejja okugwira. Kati bw'obeera e Uganda enjuba eba ekuteebeddemu ddala bw'oti, kuba kati e Uganda, abawangalira Uganda bali ku equator, enjuba ebeera ekuteebeddemu ddala bw'eti. Kati ekisiikirize kyo kino kyonna kiba kikubuliddemu, tolabayo kasiikirize konna oba ene object yonna bw'ogiteekaawo bw'otyo tebeeramu kisiikirize nti kiikino. Kati enjuba eno bw'eba ekyuka, ekisiikirize kino kitandika okufuluma mu object. Kati ekisiikirize kino bwe kitandika okufuluma, then olwo ekiseera kino ekigaanibwa okusaaliramu kiba kiweddeko. Era abamanyi batugamba nti era nakyo kya ddakiika nga 10 biidhinillah. Sahabi atugamba nti ekiseera ekyokusatu wahina tadayyafu ash-shamsu lilghurubi hatta taghluba, ekiseera ekyokusatu kyekyenjuba ng'etandise okukka bweti, emyukiridde etandise okugwa. Bw'etandika okugwa bweti, ekiseera ekyo tekikkirizibwa kubanga osaaliramu okutuusiza ddala enjuba lwegwirayo ddala. Tukimanyi nti okugwa kw'enjuba ke kadisiki, ensonga eno twaginnyonnyola emirundi egiwera, ke kadisiki kano koolaba kasita keesolesaayo bwe kati, olwo kitegeeza nti enjuba egudde, essolo ya magharibi etuuse, omusiibi kyatteeka okuba ng'asiibulukuka mu kaseera ako. N'olwekyo bwe twogera okugwa kw'enjuba tetutegeeza gano amagulu gaayo g'olaba agabeera geesolesezza
nedda twogera kali ka disiki kasita kagwayo. Kati enjuba kasita etandika okukkirira bweti n'etandika okukyuka ng'etandise okunafuwa ng'etandise okugenda nga ezimeera etandise okumyukirira bweti, then ekyo kyekiseera ekitakkirizibwa kusaaliramu. Ekyo kyekiseera ekitakkirizibwa kusaaliramu. N'olwekyo ebyo ebiseera bisatu: ekiseera ekyokumakya wano ng'enjuba evaayo, ekiseera ekyawakati nga enjuba ekyuka. Kasita ekyuka bweti kitegeeza nti ekiseera ky'essola ya dhuhuri kiyingidde. Kasita ekisirikiza kitandika okufuluma mu bappa, olwo ekiseera kya dhuhuri kiyingidde. Kati ekiseera ekigandibwa kiba kiyise. N'ekiseera ekyokusatu kyekyo ekiseera ekyenjuba ng'egolooba egenda okugwa okutuusiza ddala lwegwa. Hadisi eyo eri mu kitabo kya Imam Muslimu, yagiwandiika ku nnamba 831, ku nnamba 831 nga hadisi ntuufu terina mutawana gwonna. Obviously hadisi okubeera mu kitabo kya Imam Muslimu ekyo kyokka kitumala okuba nti nno hadisi ntuufu. N'olwekyo baddu ba Allah balungi abakkiriza, ebyo ebiseera ebisatu sahabi ono byatugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yabagaananga okusaaliramu. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yabagaananga okusaaliramu era yabagaananga okuba nga bazikiramu abantu baabwe. Kati Sheikh agamba nti wakad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama illatan nahyi an as-salati fi hadhihi al-awqati biqawlihi ri'amri bone absa. Sheikh agamba nti Nabbi sasama yatulaga n'atunnyonnyola ensonga lwaki ebiseera ebyo tugaanibwa okuba nti tusaaliramu. Ebyo tubijja mu bigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallama ebyatunyumizibwa sahabi ayitibwa Amri bone Absa radiyallahu anhu. Agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yamugamba salli salata subuhi, nti sale sala ya subuhi, thumma aqsiru ani salati hatta tatru ash-shamsu hatta tartafi'a. Nti sala esala ya subuhi, esala ya fajiri gisale, bw'ogimala then toddamu kusala. Okusala kuleke okutuusa enjuba lweneevaayo. Enjuba bw'evaayo bweti neetererera ddala, nabagambye nti ekigero ekyenkanankananga omuwunda gw'effumu, then awuli waddembe okutandika okusaala. Naye wano bw'omala okusaala essola ya fajiri toddamu kusaala okujja ng'obadde oyina essola eno eyakuyiseeko. Sola ki? Kabuliya eno okkirizibwa okugiriwa mu kiseera wano ng'omaze okusaala essola ya fajiri mubasharan, oba okugitereka n'ogisala ng'enjuba emaze okuvaayo. Abamanyi batugamba nti ekyo ekiseera ekisinga obulungi okusaala essola ya kabuliya eno. Bw'ebanga yakuyiseeko tosobodde gisaala, ekyokulabirako ogenze ku masjidi, tosobodde kusaalira waka kuba zino eraka ebbiri zino kabuliya nungi nnyo okuzisaalira ewaka. Nabbi sallallahu alaihi tukubiriza okuba ntuzisaalira awaka. N'agamba nti essola y'omuddu esinga obulungi yeyo gy'asaalidde mu nnyumba ye, illa al-maktuba, okuggyako essola 5 ez'empaka, ezo zo za muzikiti. Naye essola zino endala ezisigadde eza sunna esinga obulungi yeyo gy'osaalidde awaka. Kati n'olwekyo ovudde awaka tosobodde kusaala raka zino 2, ogenze ku masjidi, ogenda kutuuka ku masjidi nga bakima essola. Ate kasita bakima essola tokkirizibwa kusaalirawo ssola ndala okuggyako eyo ebeera ekimiddwa. Kati n'olwekyo raka zino 2 olina kuzitereka, eiza n'ozisaala mubasharan nga wakamala okusaala fajiri, oba okuzitereka n'ozisaala ng'enjuba emaze okuvaayo. Nga bwe ŋŋambye nti abamanyi batugamba nti ekiseera ekisinga obulungi okuzisaaliramu. Kati Nabbi sallallahu agamba ono sahabi nti fa innaha, lwaki amugaana okusaala mu kiseera kino? Fa innaha tatru'u hina tatru'u baina karnayi shaitani, nti enjuba eno bw'eba evaayo eviirayo ku mayembe ga sitaani. Enjuba bw'eba evaayo wano bweti eviirayo wakati w'amayembe ga sitaani. Wahina idhin,
yasjudu laha al-kuffaru, abakafiri bana abasinza enjuba awo mu kaseera ako we bavunamirira nga bavunamira enjuba eno mu kugisinza. Owulidde? Abakafiri abasinza enjuba mu kaseera ako awo we bavunamirira nga basinza enjuba eno, awo weeviirayo awo, eviirayo ku mayembe ga sitaani. Ono mubaka wa Katonda yagamba. Agenda maaso n'amugamba nti nno thumma salli fa inna salata mashhudatun mahdhuratun hatta yastaqilla adh-dhillu birrumhi. Agamba nti oluvannyuma lw'ekiseera n'ekyo then genda maaso n'okusaala. Kiseera kyekyo ekyogerwako kyekiseera eky'essola ya dduha. N'agamba nti nno kati mu kiseera ekyo tandika okusaala. Mazima esswala eyo ebeera witness ne bamalayika. Bamalayika babeerawo. Bamalayika babeerawo, babeera bajulizi ku swala eyo esaalibwa mu biseera ebyo. Esswala ya dduha tugimanyi obulungi bwayo n'emigaso egigiremu. Esswala eno minimum eraka 2 ye minimum, eraka 2 maximum eraka 12. Waliwo khilaafu awo mubamanyi nga bamu bagamba nti nno 8, kuba Nabbi sasama mu bikolwa bye yasaala eraka 8 ku Fathu Makka, hadisi ya Ummu Hani. Naye Sheikh Albani yatulaga hadisi eraga nti eraka 12. Sheikh Muhammad ibn Umaru Bazmul mu kitabu kye era yogera ku swala za sunna, hadisi yagireeta n'alaga obutuufu bwayo biidhinillah. N'olwekyo eraka 12. Kati esswala eno tugimanyi bulungi era yeriko ebigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Man salla al-fajr fi jamaa, oyo yenna asaala esswala ya fajiri mu jamaa, thumma qaada yadhkuru Allah, oluvannyuma asigalawo mu masjidi awo asaalidde esswala eno eya jamaa ng'ajjukira Allah subhanahu wa ta'ala hatta tatlu ash-shams, okutuuka enjuba lwevaayo. Thumma salla rak'ataini, oluvannyuma n'asaala eraka 2, kutiba lahu hijja wa umra, hijja wa umra tama tama tama, au kama kala sallallahu alaihi wasallam, nti omuntu ono awandiikibwako empeera eza hijja ne umra ngejjudde. Olabye obulungi bw'ekiseera ekyo. Nabbi sasama kyavuga agamba nti nno fa inna salata mashhudatun mahdhuratun, esswala eno bamalayika babeerawo, ebyo ebiseera ebyo saalirawo. Enjuba kasita emala okuvaayo neyenkanankana ekigero ky'omuwunda gw'effumu, neyenkanankana ekigero ky'omuwunda gw'effumu. Kati Nabbi sasama agamba nti saala mu kiseera ekyo okutuusiza ddala eri waggulu nga enjuba etandise okutuuka mu kiseera weekyukira. Kati Nabbi sasama n'akugamba nti bwetuukaawo then kati awo ebyokusaala biveeko. Thumma aqsir ani salati, then ebyokusaala biveeko. Lwaki? Anti ekiseera ekyo kyoyingiddemu kigaanibwa okuba nti nno kisaalirwamu. Fa innahu hinaidhi tusjaru jahannam, ekiseera ekyo kibeera kimpi nnyo, naye jahannama awo wakola ki? Awo wasiza. Jahannama awo abeera assa. Hell is heated up, obukambwe bweyongera mu kaseera ako. N'olwekyo Nabbi sasama atugamba nti nno tulekeraawo okusaala ekiseera ekyo, si kirungi kusaaliramu. Kyova olaba nti abawangalira mu ddungu, era Nabbi sasama ensonga entwagirawako emabega, Nabbi sasama yabagamba nti mu biseera ebya sama waliwo esswala ya dhuhuri tukkirizibwa okugikeereyamu. Lwaki? Kati jahannama bw'essa bw'eti awo ebbugumu libeera ppitirivu, awo musana gubeera mukambwe ennyo. N'olwekyo yensonga lwaki tugaanibwa okusaala mu kiseera ekyo. Nabbi sasama agamba fa idha aqbala al-fay'u fasalli, enjuba eno kasita emala okukyuka bweti, ekisikiriza ekitandika okufuluma mu objekiti,
deni tandika okusala fa inna salata mashhudatun mahdhulatun hatta tusalli al-asra. Kati awo nabbi sallallahu agamba nti tandika okusala awo sali sola ya dhuhuri sala sunna zo neza dhuhuri zo ino okusalirawo. Kati awo ekiseera ekyo kyonna kikkirizibwa okusaliramu okutuusiza ddala eri lwoyingira mu swala ya asri. Olaba kati wakati w'essala ya dhuhuri ne asri tewaliwo kiseera kyawula kuba ezo zikwataganye. Kati nabbi sallallahu agamba nti nno awo genda maaso n'okusala essala esalibwawo bamalayika babeerawo. Bamalayika babeera ba witness era babeerawo mpaka lwosala essala ya asri. Kati agamba thumma aksiru an salati hatta taghruba shamsu. Kati umala okusala essala ya asri then ebyokusala biveeko okutuuka enjuba luwegwa. Fa innaha taghrubu baina karnayi shaitani. Lwaki? Anti mbiseera ebyo enjuba eyo weegwira, enjuba eno egwira ku mayembe ga sitaani. Enjuba eno egwa wakati w'amayembe ga sitaani. Wa hina idhin yasjudu laha al-kuffaaru. Mwebyo ebiseera ebyo enjuba eno weegwira abakafiiri bano abasinza enjuba webavunnamira. N'olwekyo gwavunnamira Allah subhanahu wa ta'ala then refrain from praying. Lwaki? Oleme kufaanana bano. Nabbi sasama yatugamba dda man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Oyo nenye yefaananyiza ekibiina ky'abantu abeera wa mukyo. N'olwekyo gwe avunnamira Allah subhanahu wa ta'ala then weewale refrain from praying at that time. Ebyo ebiseera bya mirundi esatu. Ebiseera ebibiri ekisooka n'ekisembayo ebyo enjuba mu kuvaayo n'enjuba mu kugwa, ebyo ebiseera abakafiiri abasinza enjuba awo we bavunnamira. Gw'omukkiriza asinza Allah subhanahu wa ta'ala then olina kubeera wanjawulo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hadisi eno eri mu kitabo kya Imam Muslimu namba 832 namba 832. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naam, kati okwongereza ku nsonga ezo bw'otunulako mu al-mawsu'atu al-fiqhiyya al-muyassara ekya Husaini bun Awda al-Awaisha agamba nti yaleta hadisi endala ngeva ku Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ngagamba nti kara Rasulullah sallallahu alaihi wasallama nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba la salati ba'da salati al-asri hatta taghruba ash-shams wa la salati ba'da salati al-fajr hatta tatlu'a ash-shams. Nti tewaliwo swala ekkirizibwa ba'da salati al-asri oluvannyuma lw'essala ya asri hatta taghruba ash-shams okutuusa ng'enjuba egudde. Wala salat ba'da salati al-fajr era tewali swala ekkirizibwa oluvannyuma lw'essala ya fajiri hatta tatlu'a ash-shams okutuusa nga enjuba emaze okuvaayo. Kati Sheikh yaleta ebigambo bya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ng'ayongera okukkaatiriza hadisi eri gye tulabye, hadisi ya Amr ibn Absa bwe yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam amuyigirize swala amubulire ebikwatagana ku swala nga yakasiramuka. Kati agamba Sheikhul Islam nti faqad naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an salati waqti turu'il shamsi waqti turu'i shams wa waqti al-ghurubi. Nti Nabbi sallallahu yatugaana okusaala esswala mu biseera ebyo ng'enjuba evaayo n'enjuba ng'egwa. mu'allilan dhalika an-nahyi bi annaha tatru'u wa taghrub bayna qarnay shaytani. Agamba nti nsonga ki lwaki Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaana? Lwakubanga enjuba eno tatru wa taghrub
baina karnai shaitan enjuba eno eviirayo ku mayembe ga sitaani era egwira ku mayembe ga sitaani wa annahu hinaidhi yasjudu laha alkufaru era mu kiseera ekyo abakafiru we bavunnamira wa ma'lum anna almu'mina la yaqsudu sujud illa lillahi ta'ala ng'ate tukimanyi bulungi nti omukkiriza yetavunnamira kintu kyonna okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala wa aktharu nnasi kad la ya'lamuna anna turu'aha wa ghurubaha bayna karnai shaitani wala anna al-kuffar yasjuduna laha abantu bangi tebakimanyi nti enjuba eno eviirayo oba egwira ku mayembe ga sitaani era tebakimanyi abantu bangi tebakimanyi nti abantu abasinze enjuba awo we bavunnamira thumma innahu sallallahu alaihi wasallama naha ani salati fi hadha alwaqti nolwekyo eyo ensonga lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugaana okusaala mu biseera ebyo kati sheikh ayongerako n'agamba nti amma salati ba'da al-asri fakad dhakara ba'd al-ulama jawaziha qabla isfirari shams kubikwatagana n'okusala ya asiri oluvannyuma lwayo abamu ku bamanyi bakkiriza okuba nti omuntu akkirizibwa okusaala oluvannyuma lwa asiri ebbanga enjuba lyemala nga tennatandika kumyukirira lihadithi Ali olwa hadisi ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ng'agamba nti naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallama anis salati ba'da al-asri illa wash-shams murtafi'a nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugaana okusaala oluvannyuma lw'essala ya asiri okuggyako ng'enjuba ekyali waggulu amakulu ng'ekyatukula ekyali kugamba obudde nga bukyali bweru nnyo enjuba nga tennaba kutandika kugolooba ensonga ezo twaziraba bulungi mu misomo gyaffe egy'essala ezakyeyagalire nga tulaba ebikwatagana ku sunna ezeetoolodde essala ya asiri era ne tuleeta obujulizi obulaga nti tukkirizibwa waliwo sunna era kabbiri mu bigambo by'abalongoofu abaatukulembera mu basahaba omuli maama waffe Aisha radiyallahu anha n'atugamba nti nno Umaru yennyini yasaalanga eraka ezo bbiri lwaki nkona ku Umaru anti batugamba nti Umaru yagaananga abantu okusaala era nga kyekituufu yagaananga abantu okusaala era nga abakuba n'emiggo bwe yasanganga omuntu ng'asaala nga amukuba emiggo lwaki ne batunnyonnyola maama waffe Aisha radiyallahu anha n'atunnyonnyola nti ensonga lwaki Umaru yagaananga abantu okusaala lwakubanga waliwo abantu abajja ne batandikanga okusaala ne babeera nga basaala essola ya dhuhuri bwe bagimalanga ne basaala essola ya asiri bwe bagimalanga ne basigala nga basaala wakati awo wonna mpaka ku ssola ya magaribi ne baba nga basaalira ne mu kiseera kino nabbi sallallahu alaihi wasallama kyatugaana okusaaliramu kati Umaru yalina okuteekawo okuggalawo abantu bano okubagaana okuba nti basaalira mu biseera bino nabbi sasama byeyagaana okusaaliramu y'ensonga lwaki yaweera n'agamba nti teri kuddayo okusaala oluvannyuma lwa asiri bangi mu basahaba bamuwakanya ne bagamba nedda tokkirizibwa tugaana kusaala kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaala agamasala twagannyonnyola mu misomo gyaffe egy'essola eza sunna biidhinillah oba essola eza kyeyagalire maama waffe Aisha bamubuuza ani solati ba'da al-asri essola oluvannyuma lwa asiri faqalat n'agamba nti salli innama naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qaumuka ahli al-yamani ani solati idha tala'at ash-shams nabbi sallallahu alaihi wasallama yagaana abantu b'ekibiina baali bavuddeyo sayidi ze Yamani kati nga basaala mu biseera ebyo n'agamba nti nno musaale nabbi sallallahu alaihi wasallama ebiseera bye yagaana okusaaliramu byebyo nga enjuba idha tala'at ash-shams enjuba nga evaayo nabbi sallallahu alaihi wasallama
yabagana kitaawe al-Miqdami yali abuuza mama waffe Aisha n'amuddamu n'amugamba nti weesaalire. Nabbi sasama yabagana kusaala ng'enjuba evaayo, naye wano oluvannyuma lwa asiri okkirizibwa okusaala. Kati seeka batuleetera ahadisi ezo zonna n'ebigambo ebirala bingi bw'otunulako mu kitabo ekyo Sheikh bye yaleeta wano ng'atulaga nti oluvannyuma lwa asiri ekiseera ekigaana okusaalirwamu kyekirwa kyekyo nga enjuba etandise okugolooba, so si wano direct nti tokkirizibwa olumala okusala asiri tewaliwo swala ndala yonna, nedda ekyo kikyamu. Oluvannyuma lw'eswala ya asiri waliwo era akabbiri obujulizi nga bwe twabulaga biidhinillah. Mama waffe Aisha yazisaalanga, Umar ibn al-Khattab yazisaalanga, ne basahaba abalala bangi abasaalanga, ne bataabi bangi abasaalanga, nga Sheikh Albani bwe yabiraga mu sirisira as-sahiha, oba ne bw'oba otunuddeko mu kitabo kino al-Mawsu'atu al-Fiqhiyya al-Muyassara fi fiqh al-kitabi was-sunnah al-mutahhara, ojja kusanga ng'ensonga eno yagigaziwamu kiwanvu n'aleeta obujulizi bungi okuva mu bamanyi ab'enjawulo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nolwekyo bantu ba Allah bulungi abakkiriza, tugenda kukomawo insha Allah nga we tujja okutandikira ku mulundi ogujja nga tutunuulira ma yustathna min hadha nahyi zamanun wa makanun. Mu kugaanibwa kuno Nabbi sallallahu alaihi wasallama kwatuganye okusaala ebiseera bino ebisatu. Waliwo ebiseera n'ekifo we tubeera nga tukkirizibwa okusaala. Mu biseera ebyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama byatuganye waliwo okukkirizibwa okw'enjawulo. Waliwo ebiseera n'ebifo ebinokolwamu mu kugaana kuno okulijjeno. Eyo ensonga biidhinillah gye tujja okutunuulira ku mulundi ogunajja, then tulabe ne points endala ennya ezeeyongeramu Sheikh ze yaleeta wano ng'ayogera ku swala eza sunna biidhinillah, ng'alaga eswala eza sunna naddi lwe tugaanibwa okuzisaala biidhinillah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Malizanga mpanjagira Allah subhanahu wa ta'ala ekisa kingi ateekemu abawulira ebigambo ne batwalamu ebyoka eby'omugaso birungi byonna ebitidde ku lulimi lwange. Allah subhanahu wa ta'ala yansobozesa okubatuusaako ensobi eziba ndi muzange enganze era muwanjagira abeere ng'azinsonyiwa nammwe aleme okuzibafuulira ekibabuza. Musaba ateekemu abo ab'okwekwata ku swala, muwanjagira ateekemu abo abalulunkana ennyo okuba nti beekwata ku swala n'okugiyimirizaawo mu biseera byayo ebituufu. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله يا نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.